wanted to kidnap me this morning. They wanted to kidnap me. Are you serious? Yes. Oyo musajja driver agambye bubatule nfu. Mwe, you can kidnap me. Mwe. Naiti kyonoonya. Naiti kyonnoonyaako. Nyinza okubeeruka omwenda. Naiti nyinza okubeeruka omwenda. Nyinza okufuula motoka yo. I have the capacity. Nemubeeruka omwenda n'aniya. Onoonya lumbeeru, onoonya nfaayo. Abaagala okunzita. Babakubeba batyo. Lwaki tebaabikuwako mu mbuzi? Mbaniriza nnyo mwebale kuba balabi balungi oli ku TMO online television nga bulijjo. Mawulire si malungi mutabani wa Mole n'amatovu mirundi Joseph Tamale mirundi senior ankezeza amawulire nti ku makya waliwo abadde ayagala okumuwamba badde baagala kumuwamba bye tugenda okwogerako mu programu ey'olunaku olwaleero yatuuse dda. Anyongera okubajjukizaako nti leeta bizinensi yo ku TM online twabawa ebitundu 2 bye twasala ku miwendo gy'okulanga mu festive time era ng'ekiseera kino kiggwako January ekyokulangira ku bitundu 2 ebisaleko. Kakati kika kya bizinensi yonna kuba ku namba z'essimu ezo otubuulire tusobole okulangira bizinensi. Mbajjukiza bizinensi yaddako online abalina mwenna bye mulanga mujje tubalangire ku online kuba bizinensi etambula obuuzanga balanga naffe. Kakati mbajjukizaako nti ebunamwayo mu trading center waliwo poloti yenkana 20 decimal etundibwa osobola okubirako ku mukulu Bright ku namba y'essimu eyo gy'olaba 20 decimal eyo mugigule era naye etundibwa akalango kano nkakubye siba broker wabula kubira butereevu ku namba y'essimu gy'olaba eyo osobola okugyawo 20 decimal eyo. Kangende butereevu ewa mutabani wa Mole n'amatovu mirundi Joseph Tamale mirundi tusobole okwogera ku nsonga yaani akedde okwagala okumuwamba. Mutabani wa Mole n'amatovu mirundi yatuddeyo nga bulijjo okusobola okubaweereza. Essuuti ye yetunyumidde nnyo. Yes. Lwakuba abantu wagaana okuggyako enkofiira ye NRM. Enkofiira ye NRM. But people think that I have a bolot. I don't have a bolot. Serious? I have not a bolot. Abantu kabalabe ku mutwe baleme gamba nti no musajja. That I am suffering from skin cancer. That's why this man covers his head. That, no, you see, for me, I'm different. This is why NRM leaders have failed to understand me. I was the first to don this Nkufira. Of course, we remember very well. But who is benefiting from it? They took the money. I was not interested in the money. I was the first to don their t-shirts. The t-shirt business have been given to somebody else. Do they hear me? Walori? Me, I solve a problem once. My aim, I have a destination. I remember we were working on TV long time ago. You came and launched a kakofira, a jumper, a shirt. It was stupid. And then you told me you would have executive and the ordinary. Long time ago. You see, when for us, I'm happy that I did political science. We analyze the system. What drives the system? The NRM system is driven by money and arrogance. This is the problem with the NRM. NRM is not a political party shared by ideology. NRM is a party. I don't want to embarrass the president to call it a cult. NRM is not a cult, but it's not a political party. But it is registered as a political party. It's not an animal, it's not a bird. Where do you find a political party where you don't seek comradeship, sharing? One of the definitions of political science is who gets what. Well, you know, Kuba Waba Jozi. You have the ideas. This is the communist setup. When you have the ideas, you must surrender your ideas to political. But they don't you feel ashamed? From such John Mugezi, this man, Yaleta Kakofira, Tukatute. This man, Yaleta t-shirt to Zitute. You popularized even
without giving mbwomukolo wabwoko ajja kujja linya mu bamwaso omutwe. This is where these people don't understand me. This morning omanyi obujozo obwo bubali mu mutwe. They are not fighting Bobby Wine. They are fighting arrogance, obujozi n'obusuma. Okulowooza nti abalala tebaagala ssente. That mentality of the Kalamajongo, an ancient Kalamajongo, that all the money belonged to you, as the Kalamajongo sold, that all the cows belonged to them. Why do you, when you sit down in your myopic meetings, do you believe nti omusajja ono yatuyiiza akakofiira n'apopularizing t-shirts yeetaaga ssente? Embwa ejja kujja ebakolere. Embwa teridda. Embwa teridda mubakolera. Kuba obujozi bweyongera. Abaana bamwe batujooge, n'abazzukulu batujooge. Ekyo kyokka ti omusajja ono bwe batali kiyiga. Omusajja ono bannange yayeeya akakofiira ke n'ayeeya t-shirt n'azambala nga tuje embwa yaabwe gye baasuula ku jirikiti. How can you throw a live dog to the jirikiti? Embwa enfu yebeera ku jirikiti. Ati balowooza wafa. Baali balowoozezza nti kati bakugobye ku mulimu bakusse. Twamujooga ku mayiro 1 tujja kuddamu tumujooge ku mayiro 2. I have a master's degree. Muyina ki? Ekibajoogesa abantu ekyo ne muteekuba mu kifuba. Fe maama waffe yatugambanga. Maama waffe yali talya nkoko. No. Maama waffe talya mbizi. Maama waffe nga talya nseenene. These old Baganda women. Buli baabagambanga nti buli kiwoma kyonna baakitwala. Naye the reason was an ordinary Muganda man did not understand the process through which a baby is born. Ti omukazi talya ndiga asobola kuba byonna bigenda mu lubuto n'omwana ali mu lubuto. What if nga azadde omwana afaanana omutwe gw'endiga? Lwaki omukazi talya mbizi? The process, the Baganda did not understand the processing gundi. Ne babagaana omwana omukazi talya nseenene. Why? Enseenene zisala. Omukazi n'agenda okukwata enseenene n'ayenderayo zisala omwana we. If a woman goes to catch grasshoppers, she comes back very early. But that's not scientifically proven. They were just beliefs. Abaganda baali bagezi nti mugenda mu kisiko okukwata enseenene. This is when a rapist would rape a woman, of course, in the bush. Kakati singa omukazi akutte enseenene ayenda bw'akoma weeka n'ayonsa omwana we, omwana afa. Measles, if measles strikes a family, tumuyita mulangira. Measles, when the measles strike a family and you engage in sex, you are violating your mulangira. Omulangira prince. If omulangira visits your family, you must be well disciplined. You don't play sex. The intention, when I look at the wisdom, because I'm writing, the wisdom all behind this, I have time, I have the money. Bayagalanga to concentrate. Olukusense lulinga COVID. So many drugs. When an African is confronted with a disease that has failed, eluded, cure, these people come with a lot of omutulika, goni mukene, amasafu gendiga, kakati bamuyitanga mulangira. Measles killed many people, many children. So therefore, fe tubagamba nti obujozi bwe bayina mitwe and they are shameless. You said, I was sacked from State House. I listened to the tape. I'm still alive. Ndi mulalu. Bokedde, carried out, and read paper. Malicious articles about me that I'm a madman. Then, how could the madman be appointed an advisor? I rejected the appointment because the two don't add up. Toyinza kunjoka ku point A, nonjoka ku point B. You can't be an advisor when I'm mad. When you're mad. Two, how much money do advisors get and how much money
I said I challenge everybody. Let anybody mention the so-called salary. I call it an allowance. An advice of the president to get that money. I refused. I will never enter that office. And because of my respect for the president, I would have directed my children to expand the appointment. But jump. When the president retires, in my will, I tell my children to expand the appointment. Toyagala na mulambo okukuswala. Chimpita kola be. Ngende ku studio, chimpita konti ndi advisor. Ben kwaso omutwe. It was a rape incident. A rape incident means that a pregnancy arising out of a rape incident must be terminated. It was as if these people were doing it. Nze ekiwuli kirabikanga nammwe abeena muli banyivu nnyo about the situation. The Musevenists, because you told me you're not an NRM. Ne batuula wansi. Tukoze akakiiko kaliko Cannonite. Can I work with the Cannonite? I have never seen Cannonite in my life. Cannonite was told my family members that Museveni, who was away, wanted me to be taken abroad. She wanted to kill me. Are you serious? I've never seen the Cannonite. I don't know how she looks like. After failing to kill me, I come from a very rich family. Tamunyira kutujoka. Tamunyira kutujoka basajja mu. Tamuli tujokako. Tujja kubeeraka mu mpale. Nenga temutujozeeko. These people thought that I was desperate for money. Let me ask the president to make president asobola okubuulira. Did the president direct Cannonite to take me abroad? Bali bagenda kunzita. Omukazi oyo gwe sirabangako, but I know his links with the Pakistani. I think that's why she wanted to eliminate me. I know Naiti. I've never seen this woman, Cannonite, but I know her links with the Pakistani who was buying people's spare parts. Yes, I know her. I have records. Omukazi y'omu nankubira essimu ndi Mbuya on Saturday nemugamba madam, we cannot make love in a barracks because on Saturday's weekend is a love affair. Nga night anoonyako kitukidinapu me. I knew kuba nali mumanya amasimu ge gonna. I've never seen a night Cannonite in my life. The person who had come to the hospital to take you abroad. Musei sent me, you are not of the people. Musei said it to me. Omukazi oyo kyende mukola. Oyo omukazi nanzita oyo. Nenvunywa agisasula. Ekyo njagala mbamalemu obujozi obwo bwe muze mujoga abaana b'abannamu. Mwatuuka kunza atajogebwa. Abaana zi human being. Kamba bemba male kukamba obujozi bwonna mbo. Bwamale mulenzi mmwe. Omukazi y'omu ne bamuleeta ono omulenzi omuko wa bwogo n'alowooza tuli ndi musiru. I was following the events. At one time President Museveni wanted me to print enkofiira yaziyiya muzimuwe n'alyoka azitwala n'obujozi bwe obujozi bwabwe ne bekimulemesa n'agamba this man must have a budget. N'alyoka oyo omulenzi lwabwogo nga mpita bwakule lwabwogo talinjokako lwabwogo nja mulabako ngadduka bwali batadduse lwabwogo nja kulabako kagaali k'abalema nga nenazaalawo akyaliwo wano ekyokiri omulenzi gweri kugweremu ddala. They wanted to kidnap me this morning. They wanted to kidnap me. Are you serious? Yes. Oyo omusajja driver agambye mbu batula enfu. Immediately when he said that batula enfu, somebody rang me. I need yet to call the office yaabwe. Ne muga sijja kujja. I will not come. Naye ku seteti yange mulabye nga lwabwogo kyalaga era omusajja mugambe you man siyinza kwogera naawe nga oline lwabwogo netomwebaza nemwenda akiru me arrest me bemutwezo bazase bebalenzi mmwe bejogoli bagwa mutwe lunaku lweggulu babadde ku emini pasha gondi yawe karanti kube agijjeko bebamutte. I'm going to report egenda kuwa kati. Play that tape. Oliro obusajja buno
obwagala okutta Bobi Wine kyebwogera budduke abantu benga bukyali beba bwasa emitwe oyo naiti mbwali kakiiko Museveni alonze Haji Mukwaya n'alonda ne naiti why night why does night feature why ntinze nkolere wansi walwa bwogo instead of my budget the budget yange Museveni yaliyamba mbwaje yingiza alinja kukuba nkwasa omutwe nalinja kubamba ati tetulida mukola naba bana mwezi mulezi kwesirikola ko nawo nzitola be bakudde bakudduse wano bakube bakwasa omutwe bakube joko bali kujumu ngane nazala wakyaliwo balowooza nti ojja tujoga nedda naffe tuli wasa muwala wa president aliddako they wanted to kidnap me oli akuba essimu nze mbalaba in the morning oli abadde akutwala emotoka yo neyefuula nti batule efudde kakati kikakibalowooza ngendere mu motoka etali ya gavumenti oli akuba essimu nti anjagala oyogera okuba abenaali mubakuba ki mwaŋŋamba ddala navuma facility mwali mundabeko mu state house navuma facility siriddayo siddamu kunjooga kubanga nze nkimanyi nze n'ebintu bisatu abo abavuka bye batamanyi nina miso eketta buli wantu wonna ekyo ate wali asobola bitwala kwate oli amanyi bibiri ekyokubiri buli morning nkeera mu kanisa yange mucapo oyo akubye essimu nga ndi mucapo nemala obbabuuza nengenda ne wa maama wange capo kasiteegaana capo yo my strongest points witchcraft. 2, I'm not a human being. I'm not a human being. I only have flesh. Oh, yo muwala simanyi kono night. Singane mvunyu za mulya. Zali mwise munyitu. Teyali neregeddeko. Mwezitangane mulaba. Mukikolanga ko ne mulaba. N'obujozi bwammwe ne tubaleka family. Ne mutegeera nti tetuli bantu bakozanya. Kali bwokedde mu kyapo yo okwebuuza embeera. Ningana. Embeera teyiseemu. Ningana kubanga nabawulidde kwemini pasha nawulidde ngambye omusajja wa gundi chairman we wafeera akaji ekyotera kisekulo emugayi kisekulo era byoyogera mbiwulira naye gwoyogera naye oyo gwotula naye opposition likoda agireetera mu mpale era yaba likodi ezi ngenda bikuba ogenda bikuba bitewe ekyokuli obulenzi buno beba bwasa omutwe betwe bajazi babujozi babone babudduke obujozi obuvubuko bwebwagala okutta Bobi Wine. I want to tell you Bobi Wine, I appeal to Bobi Wine. I appeal to Bobi Wine in the most honest way. I appeal to Bobi Wine's handlers, the foreign people, including CIA agents. CIA infiltrated our army. CIA infiltrated our police. CIA has infiltrated our society. Kubanga bantu tebakitegeera. Nabagamba nti fe Abaganda tukugamba ekinakulyako amenvu kisooka kususa. Mpulira. Bwe tuba tuyiiya omuyiiro kubeeramu embidde nga 50. Omuyiiro tugenda okugira. Kati amenvu gano tugamikisinga mu ssubi to produce juice. Kakati amenvu ago okasusa peeling the bananas, you need labor. And in many cases, these people who come to help you to peel the bananas are kids. But the old people come when beer is ready. Kakati these kids, you think they are coming to help you when they are looking for bananas. They are coming to eat the bananas. They are pretending to come. Coming to peel. This is the theory of the Americans. If a Muganda Ereda was around to write a book about American CIA, this is what it does. I've been saying, you hosted when President Clinton came to Uganda. He said, the beacon of African leaders, Yoweri Museveni, Zenawi, are fake of Eritrea. These are the beacon. Do you know the beacon?
Beacon kitegeeza Beacon kitegeeza ettaala empanvu esaanikidde Africa yonna. At that time, Museveni was talking about things that many African leaders could not talk about. When Museveni addressed the African Union Summit or AU Summit for the first time, Museveni dismissed the issue of sovereignty interfering in other countries' affairs. Museveni said, if Nyerere observed non-interference, which was one of the articles of the African Union in other African countries, would be with us. They would have killed more people. Museveni was the first person, the president in Africa, to invite official observers. The election was so observed. It was Museveni. Museveni was raising issues that the opposition would raise. Museveni was doing exactly an opposition leader in Africa was saying. I'm telling you, look what they were doing. Look at the way. What happened to him? Ballot papers. We had to do with the one ballot box. Why? In 1980, Obote, in 1962, at independence, we had 2 ballot boxes. In the 61, the election was rigged by Mengo leaders. First of all, the Kabaka's chiefs were made returning officers. In one of the boxes, a newspaper was found in a ballot box. How had it been there? When you look at Chiwanuka's safeguard, Chiwanuka said, when we are going to vote, we should have a room without an exit point. 2, the vehicles, the election vehicles, should be driven by a single person. And they should not even stop. Those ones that used to take the votes. That's why Chiwanuka's safeguards, when you read them in 1961, all of them were rejected. Why? The British brought here a man called Pierre Guram. Pierre Guram was a notorious man who was an expert in election rigging. They came purposely to rig Chiwanuka. Chiwanuka said they have. Why should we have that type of elections? We have the Buganda elections, Luchiko, and then we have the national election. But this man said, Pierre Guram. Pierre Guram said, we should concentrate, we should have the 2 separate elections. How could a country have 2 separate methods of electing their leaders? Their intention was to reach out to Chiwanuka. Chiwanuka even lost. The man who defeated Chiwanuka in his constituency was not a registered voter. Are you serious? Yes. So when Museveni came in 1980, the opposition said we should have a single ballot box. Obote refused. When Museveni came, he said, yes, we must have a single ballot. Constituencies must be clear, not gerrymandering. 50,000 people must have a constituency. That's why I told you that this constituency, which has 5 MPs, Bokoto, was represented by Sendawula. It now has 10 MPs in 1980 because of gerrymandering. Maybe the increase in population. Anti kakati kyekubulira nabo babizeemu. Of course. That's why I was asking, what happened to the Museveni of that time? Why? Nti bwe baali bakola strategy, it's not mirundi temuyina kyemujja kunkola tebuli mirundi whenever you subject mirundi to pressure, I react violently. Temuliddamu kunfugako. Bana muta muli kiddamu. Buluvuka mwe bajja bukuba babuttire wano. Tuyinza kunereegamu. Kati bano ekibi kye bakoze buli muntu to developing serious. These people wrongly believed that you could win elections without service delivery. Nti abantu ogula bagule. Kituufu. Bo bwe balowooza ne babba ssente eza service delivery, ne babba ssente z'amasannyalaze, ne babba ssente za radio ne TV. Omanyi gwe kyotegeeza ng'obbye ssente, Museveni n'aleeta ssente
abaana basomere ewaka nobba ssente eza radio ne TV. Omanyi abazadde how many parents are you affecting? Abazadde tebakuwa babiri obafiiriddwa. Of course. Yes, obujuuzi obwo. Mama ne taata. Ministry education yani agirimu. Mukyala wa Museveni. Abantu bayinza kusonyiwa. Mpulira. Yes, kuba mukazi we yali mu ministry yaki. Ya education. Obasuubiriza Museveni comes up. Oba mututte. Museveni avuddeyo n'abuulira abantu. Abaganda baga nti omwana kyatalabyeko tekimukaabye. There's no way a kid can tell you mpaka omugaati. When you see a kid asking you omugaati, I've seen it hidden somewhere. It was the president who told the Ugandans that because of the COVID and our children at home, mujja kufuna reji ne bazibba n'adduka nazo Ssaabajoozi Kongolo kubanga Kongolo alowooza bw'agenda kukwata ssente ezo azigula obululu. Oyinza otya okugamba what type of reasoning that you see let us steal money intended to buy food for the visitors, we shall feed them with walaj. How? Because after drinking walaj they will demand. Kakati bano bajja ne balowooza oyo omulenzi oyo alowooza nti atojja kunzita bajja bomu twekuvakwasa nakano katabani kakajiji nakano kagundi mugenda buulya nga boogera ekyogo lyabwe kamba be baana mwemba malewo be munzite kale mbatte munzita mudduse kati bwabba ssente nokeera ku makya ti oyo omwana nga ali mu Kampala yagula akatale kakano kagundi bilioni 2.7 omwana oyo tumwebaze n'omutwe gwe naddira mulamu we namuleeta muherere oyo Diana mulamu we atumwebaze COVID n'abalemerako ne mubba emmere ne mubba naki mwali mulowooza akalulu mugenda kajjawa. Where did you expect to get votes? Nti mujagula nti Rubai abamu baagula wabalaba baagula sogundi abaana ba Bobi Wine bano abavubuka abato tebagulwa. Abavubuka abato bakitegedde destination yaffe ki to change government. Of course. That's why I attack everybody who abuses Bobi Wine. Why? Bobi Wine, you are attacking Bobi Wine, but you created Bobi Wine. Yes. You created the problem. Don't attack Bobi Wine. No, Mzee, I want to understand you. Did they create Bobi Wine a person, or they created the problems that brought Bobi Wine? They created both. Let me. I'll publish this book, which is making them panic. I've heard many people telling me, you see, they suffer contradictions. I rang somebody and told him, but why didn't you offend him who was sending me a Christmas gift? The rise and making of Jaguar. Because many people think that I'm championing Muhozi's project. I said, I rang somebody who is close to him. Lwaki muto wange teyampirizayo Christmas? Am I not on your list? Nabadde mbazanyisa. This is how I play. Me, I want to be independent. Kakati somebody rang me. Do you want to see Museveni? Somebody powerful wants to take you to Museveni. How, if I'm a senior advisor to Museveni, do I need to go through somebody? You are stupid. That Mirundi, kati byayogera ayize kubanga ayagala kulaba Museveni. If there is anybody who does not want to waste the president's time, all of these recordings are sent to the president. How do I talk to him to receive these recorded tapes? If you need to be taken. Ssaabajoozi Kongolo yagamba, how can this mad man be left with this sophisticated way? But we have tried to tell the president, his excellency, to him, lwaki lwaboogo tebabikuwa gwe, lwaki ntwe ya pusi tebabikuwa, lwaki kalenzi gwe, akalina omutwe ogukalinga ebbuloka gwe, abagala okunzita, babakube babattiona, lwaki tebabikuwa komambuzi? These machines are available. I sent the president, see this. Why didn't he? Yali biwadde koko gwe toyina magezi mulenzi gwe na galubindi na bujozi bokka. Nabalabanga muli mwavu. Munzite mulabe. Munzite obujozi bwamu. Munzite babakube babattire wano. Oyo koddo ko buddu soyo kuva wano.
bane babattira wano. I'm not a joke. So I don't need anybody to take me to the president. It is an insult. If I'm the chairman of the Mohozi project, as they say, do I need anybody to take me to the president? Of course. Am I quarreling? You see, if you evaluate what I do, am I undermining Museveni? I'm not undermining Museveni at all. I'm explaining to the population, to Museveni, CMV. Of course. Oh no, mukaduka no bujozi auja kuduka to ujja kwekweka baja banga ne nazala wakyali baja kuba mulenzi gwe okuva lonzi kuddeko olutalo nakana kayina omuntu kalinga bloka nakana kayina entwe baja kusala ne makansi mwe you can kidnap me mwe muchikuseko baba beba batirono baba betwe bazasi do I need anybody to take me to the president? If you know that these CDs, I capture you, I have the machine. I've made it to him, to the man himself. How do I take these CDs to him if I need the communication with him? Through someone? Yes. He wrote a letter to me. Oh, you're mulenzi nawe. Yononya kufa. Mulenzi gwe sinza kola nawe. Naiti sinza kola nawe. Waliononya butwako. Mwali munonya mbase. Me. Ye alina okufuna ssente kubali waze muwadde afugenze onoonya lumbeevu onoonya nfaayo. An intelligent man like me, I cannot handle my budget, but somebody must handle for me. Mulenzi gwe leka kutujoga toyina bye wasoma ki oli medical doctor oli kutujoge mulenzi gwe kyeki kutujogesa kuba wasa mukazi. When you marry the daughter of the Anglican Church, do you control the church? Mulenzi gwe leka kutujoga ntinze ngende ne night ne Canoanite. Why does Canoanite feature in all my problems? Oyo kendi mukwata kwa mpita mubala kitambi bali bajja kuttagwe twatumaze kupulaningira tyamu kidnapping bam tuwe kubaba night singoli mufugwa night get out of my life night Canoanite get out of my life. I don't know her. President yali anankage onolinjo kuttagwe wali mufu omuwala gwe wali mufu. If there are people yomuyo yajja mu ddwaliro. I have allies in the army. I have allies in the police. I have allies in the government. Bangamba muleke. Let it high explore. Bambeba mwaso mtoko. Betokere bampe. Bomb to zisimula bangako. I don't know how she looks like. But she continues. Hankering you baja ko baba kwasa mtoko. Baba ntu bakuti baja bomb to bakwasa. Todanga mkumanyira night. Zisibi simaina okuzali kwe yazali. Me I have big allies in the military. Have allies in the military. Have allies in the police. Have allies everywhere. Wali ko babonyabonya banji. Bajja bakigeze ko bakole samples. Tiwe mbanjogera ku TV mugere mu barracks zonna. Mulaba abekwesinga bawulira. Ejoge ejo noyitiri humozi. Nono mukawu muzobujoze. Nakano katabane kakajiji. Nakano akabikana. Akawunya bajja batta abantu. Bajja kubatta. Bajja bakuba babatta. Mpulira. Kakati nze, am I attacking Museveni? No. But I'm explaining to the they public. say sometimes omutira nnyo ku liiso ne waakoze ensobi. Ate bano balowooza mbu basobola okuntwala ewa Museveni. Ontwala ewa Museveni for what? Nange ompita balamu, nange ompita kusaasira, nange ompita bano gasiya, ompita bagusasiya baabo. Mbu attackinga abenaale. Yes, because nabo bakola. Anti mba attackinga because you are not helping us. Abusing Bobby Wine without understanding how we came. Nabaga nti Bobby Wine is a driver. Nga wamugamba kutwala baana bo. Nabakola embuto bakoleki. I've written this book. Neka mbasomere kan. Oyo bono obuvuka bono gwe mulenzi gwe. Todda mukumanyira. Night todda mukumanyira. Kana kayine entu yepusi. Kani temuddamu munabakyawo. Temuddamu. We shall never reconcile munsi. Munsi mukabuli ne muggulu. Mbasabira buli lunaku mu chachi yange ne ku nsozi. Tukuma ebyo. Mulabe konga ali kabanga ali bamuyina bwali batadduse. By this time mwali bete mwadukadde.
mwali badde mwotema bavuka mulenzi kwali badde wadduka dda n'obujozo twaddamu kunereekamu don't hang on me tetuliddamu nobody can do mbwengenda wa president aŋŋambe sijja kugendayo sina kyendagera Museveni mwagazaki siriddamu kukola mu gavumenti. Njagala kubuuza mzee ani ayagala okutta Bobi Wine? Nkugamba kankusomere wano Museveni kana akatabo nakawandiika nali mulwadde nendowooza nti ngenda kufa nga siwandiise bintu bino. God bless you. Also on Wednesday 1st January 2020 omanyi nalwala bampa obutwanga 12 nene dokita yanziyanjaba baali bayiseemu abo bannaiti omanyi nti yadduka mu Uganda. Naiti kyononyako nyinza okuba ebigo mwenda naiti nyinza okuba ebigo mwenda nyinza okufuula motoka yo I have the capacity nemukuba ebigo mwenda naaniya naiti nvaako naiti bw'obola naiti I have details about night nyinza omukuba nadduka nze muba alaizi bange abali mu magye gwe sikubala tuliimu gwe siina kyenkwagalako oyo omuko siina kyemwagalako n'akatono bwe kati ne bw'aba dokita yikanga kano katobeni kakajijo kawunya olubumu gwe bajja babakuttire wano yabantu eyo bajaasi kaba omusajja biliyoni 2 kano entwe yakalina obutwe bajja busalako ne makansi entwe eyo bajja gisala bulenzi mwe bajja bakuba battire wano mwali badde mwadduka dda kakati nkugamba nze nkajja wano I have stressed that NRA take over in 1986. Blood. Yes, as you are seeing now. I predicted the blood succession. I have already stressed that as the NRA take over in 86, Museveni found a country that was ready for peace. Uganda had not been in such a political situation than before. Museveni did not find any opposition from strong institutions like churches. In fact, when Katikiro Dani Murieka tried to create anti-Museveni sentiments in using his position in the Buganda Kingdom in 2005, the Baganda overwhelmingly voted Museveni in 2006 back into power. The same thing happened when Dr. Kizza Besigye tried to use the same institution in Mengo, also failed. Like past leaders, Museveni fears organized groups and prefers to deal with individuals. This explains why he did not use this rare opportunity to protect the interests of NRA historicals. Even when he borrowed money power from DP, he did not prepare NRM historicals to take over from the DP after their exit. He at least would have created an organization for veterans to directly or indirectly influence political influence from the sidelines. As I pointed out earlier, that the constitution created roadblocks to political positions like academic qualifications which blocked veterans. NRM historicals and the army from accessing political positions, yet we were still young. Bwe bakola constitution balikoze ebintu bwe biti. Museveni yali kutta abantu be. N'abagamba nti kati buli kivu kyonna mu gavumenti kyetagisa academic ki qualification. Abaagala okusoma muddeyo. It would have been mandatory and emancipating process by Museveni to help the historicals who could upgrade their education. Nawulira yagamba Sale ye naddayo. Sale nti yaddayo mu ssomero lya Barracks. Yayingira university yakoma mu A-level. Sale baali balowooza nti bw'agenda n'asoma yagala kufuuka ggwanga. Wini byanyima n'amusuula n'ebigezo. Yeti ekitegeera Salimu Sale. Mpulira. Salimu Sale yavaka ku musini yafo. Naye okuyita A-level yayita n'Oluswayiri yalugwa. Why? Gwalabye abantu abava mu nsiko bonna Kigongo yabasinza amagezi. Walabyeko Kigongo trying to upgrade his education. Baali mu buzo yagala ki? Kyaligonza yagenda to upgrade his education. Bamugana Makerere yagwa ebigezo bya Jimati. All of these people, why? Baali babuuza mwagala ki? Mugenda okusoma. Kiche mwetegekera. Kigongo ye yakitegeera. Gondi Museveni yavaddanga wa makuuli. Akuba n'amakuuli. Malicious footballer.
nkugamba the only organizations that were set up deal with the welfare of members like Ruero Veterans Association. I think this situation alarmed some NRA veterans, especially those who were educated to provoke the president into battle. Museveni bwe yajja tebaatula wansi kukola kibiina. Ye yaborrowinga money power mu DP. Aba DP n'abateekawo. But after borrowing money power najja akola ekibiina. N'agamba NRM mugendo. No permanence. Ne balyoka bayiikamu bu opportunity. Teyakola political party ye. It is going to haunt him. NRM is not a political party, ajagenda naye. He wanted to get everybody. That was temporary. That's why we remained agitating for political parties. Because he said this was temporary. About what is a temporality? For how long are you going to be? Nichigana. NRM yajifuula ekibiina nga teyina ideology. NRM teyina ideology. Anti ideology eriwa. Ewandika ne manifesto. Obubbi ne bakuba Lumumba. Ne bakubafa ababogerera omukolo ajja kunzijayo. Nalinja benyondo ngwaso omutwe. Oba ideology gyerina nti bagigoberera. I will never work in this government under a substantive job. Banjoge bampite mu meeting nange ngende nnyo ekyayi banzite situliddemu abaana abo nabakyawa nnyo batta political career nyito benyo is not a question of money bana mwe nabakyawa tumwebaza nakukyawa mwenda nakukyawa lwabogo nakukyawa kabushenga nakukyawa kulubya nakukyawa nakalema nabakyawa. I cannot have an English word that explains the hatred I have toward these people. But what I can borrow, a volcano. I always feel a volcano. Never come near me. Mata, but I'm not back. The butter, the back of Musaja Kumfuka. Nakula Bango Young Baringa to Yarumwa was so much. Luabogo was so much. We have to joke out of food and boy. To a young eater, Jinze, an educated man like me, or quite a cent in Bolsonaro, my radio, Kayas, like, but you change to joke, sir. How much money is this to make me humiliated to that level? That's why I'm annoyed. Toys a kungamba until Waboga, quite a cent. Naseka company, Bolsonaro, radio, and Jogaranga, Sude. Zamba de Colamamba de Musasura. Don't that's a Camaniro. Tebunatuuka zona zo badde oyogererako kazo badde tebakuweereza sente mubere bannange banyaffe tebatu bajja bubazi. We are not a work of carpenters. We are not a work of dollars, Chinese dollars. Nti banyaffe a product of a sex act between my father and my mother. Ngona mwe muzaala abamwe nemuleke mutuddiranga munga mutujoga nti nkoze program zange emyaka 5 this time waboko ajene sente mbwa alikachiko ngandikachika ni yambuziza amai robot muyino obujozi mu mutwe obujozi humiliating people who have worked for you. It's not Museveni who humiliates people. Tewali yava mu State House yekokola Museveni. Abajoka tubamanyi. Abajoka mu State House tubamanyi. Abalowooza nti bo bokka be bazaala abaana. Ffe banyaffe baatugulanga gundi. Baatugula mu supermarket. Ffe banyaffe bagenda mbabazi ne batubajja. Ne banyaffe baatuzaalanga mu muzaala abamu. Banyaffe banyiivu nnyo. Toyinza kujoga mwana wa muno n'omujoga kwoti. Nti enkya bamuleeta. Enkya ne bamukomyawo. Enkya ne bakuba mawulire. Enkya ne boonoona. Nito benyundo. That's why every morning I go to my mother. Nakati jembadde. Nito benyundo gwe ngompita robot. Why don't you give my budget? Why do you believe that an intelligent man like me ninakukolerawo tekisoboka obukofiira mbututte tisati muzitutte embwembwe nulinja batta ninja boyo omukomwaso omutwe nazaala wanzite anti yayogera dda nazaala wanzite anti oyo omulenzi yagali navuma nazaalawo siririnya mu State House engeri mpozi galiwo fasiliti omulala ate ngende mukube omulenzi buzze bunjooga obulenzi obwo bunnemeddeko
ne public ejja bewaasa emitwe temutagamu kumanyira gasi embwa zinembwa mumanyirani munzite mulabe ejjoogo eryo libagwe mu mutwe. This is not a matter between me and the president. You don't need to take him to the president. No. President tasobola kudisciplininga baana bano abatujoze abatunidde ku mutwe abatunyalidde enkali. Public ejja bakuba battirewo bajja bakuba badduke bajja bakuba bujoze bwavu bajja bakuba budduke embwa zino. I'm annoyed because they wanted to kidnap me in the morning. Nze naye mmwe baana mmwe olumbe oluli batwala luliva ku nze bwe muli batemunvuddeeko nga temunvuddeeko mulenzi gwe nga tompumudde ne kagulupuko kana kalina omutwe okalinga ebbuloka katiko kankubuuliza ani sudiri yampi Rajivu yampi nali nkakubye ennyondo singa kali wakajiji kebaza. I decided to cut off relationship with this three family. Naye nga akasajja kano njagala nkakubye ennyondo mu mutwe ne kaleeta ne katuma nsuubuka miliyoni 5 nekagaje njagala kakubye ennyondo nkaasa omutwe kano aka new vision tumukonde n'akagamba kampa omulimu miliyoni nali kakubye ennyondo kakubye omutwe nkwase nyama not monetary. I'm principled. Namwe mujja kudduka tujja kulabako twalaba kuba Mariamu nguba no tujja kumulabako ngadduka wali bate bamutidde wa nga kaseera katuuze. Yes mpulira tayinza kunjoga oyo omulenzi temujja kunjogako si ye bulado oyo gogamba. Yes nti kaseera kagenda kutuuka kyenkugamba ng'abajozi kakati Museveni bagobwa abajogeddwa akagulupu kana nga namwe abajogeddwa mukuttemu mpulira wishafomu epate yabajogeddwa olabe ekyo kolo ejjogolo bajogeddwa political party balowooza sente is not money naye obujozi bwe mujoga abantu. I don't need to talk to the president. Political party nabe mu mirundi nabe mu kayihula nabe mu kitatta bonna boyogerako nti bebajogeddwa nobempuuta nowamba ennyama nowamba amata nosula amalibe ebbeeyi gwani tutolabe bakube bakwasa omutwe bakuba omutwe ogwo bakwase bejja okwo bali kujjemu. Does that require me to see Museveni? Where is Museveni now? It's not anywhere. Am I demanding a higher pay? I'm no longer in the government. Am I demanding a new car? I don't mind. Whether they take that. Why would they want to take you to the Babanja president? millions and Vitano Zoka. Zibaba? The president recently told me, bring these books. Otherwise, what do I erase? Wait! Agamba Mwatwala wa Museveni, Ndabantwala. Museveni, if Museveni wants me, can ring me because he receives these recorded CDs from who? Do you think I can operate such a sophisticated machine without his knowledge? And I could data. Buliawo ne busiriwala entweza bajja kakuba bakattirewa kati nze nkugamba nti buno bwana butumwebaze ako kantu ya pusi wali twetwe ye pusi kafana ne pusi katunule pusi kaleba ne pusi kalina obutule kaliwe naye bwe bali kukwata no Kagame yakagoba singa yakatta yali katakonye kayina entwe babigalyo tugenda ogenda kaddiramu nalimba zannyo naye bagenda kukwatira ono bakaasa omutwe muhangalizi katampeko yavu mubuulire nga bwogera agijjeko bamubbe bamutte njokola omulinzi oyo ajjeko pulogulamu eyo omubbe bamuwasa omutwe bamubbe ejjoogo lyonna bempale baze mugimu bamubbe taliddamu kutwepankirako oyo omulenzi oyo ajooga ensi kakati nkugamba nti Museveni bwegwira akabonero wali wano abaana bano be bamubwenyabwenya nakugamba nti with the veterans nga Museveni amaze okuba ba veterans abatadde wali with the veterans and the historicals scattered and demolished, Museveni missed an opportunity to build a political party for Uganda completely unique from the traditional ones DP and UPC. Museveni instead maintained the old political parties that he thought were politically harmless and posed no threat to him. This led to the emergence of the mafia gang. I pointed out in one of my books that following the 2001 election, a group of arrogant youths, led by Rwabo, an arrogant youth emerged led by one of Museveni's Rwabo, Mzitola,
bakubadduke bakubempale bazikujomba bejogole kugwemu omulenzi we bampejogole mugwemu nzitola bi udukini bubujuzi bwo ulabe bakutwala bwawasa muwala wasaba ebizo wasekanisa abana bakatonda bali babiri njuba n'omwezi wawasako mugwe ekikujogesa mulenzi kwe ekikujogesa abantu kakati nkugamba mubiri gumu mulenzi we walabikira mbona yagala okufega gwanga kiri n'omukono yena yagala okufuga nange bose yagala waliwo abasajja ba Ebonies baza nange bose gwofuge gwanga ng'olijjawo nti omukasikira sezaalawo oyo yakulimba akawugulu kakulimbira ddala semakula toyinza kufuga gwanga lino mulenzi gwoba otutatutte kamba kube wagala kumpamba kumaca mwate mwagala kunkidinapinga kamba kube mbaabize ddala bagala kutwalawa zitenge ensi etegedde nkugamba nti this emergence of the mafia gang, this led to the emergence of the mafia gang. This group of the mafias created a government within a government, which we call a subterfuge. This group soon became the gateway to the state and established a mafia-style network within the government. With their influence and proximity to Museveni, they have successfully taken over the entire government. Mpandikati biri bajoka buli muntu nasali bamuba ne bamujjawo ne batwale omulamuzi waabwe naye Katonda atuyambe sanctions ziri biri omulamuzi wa anti-corruption court America bamutadde nina kalema akazi kana omulako bweke bajjula ke bakozesa okusiba abantu ne wakasolo ke kagenda omukwata nina kalema gwooli mukazi genda okwate kasolo bakube bakusanye wakulagira tumumanyi genda bakube mukazi gwe bakube kwata kasolo musomeyi bakoze fake audit ya file emu baje 45 mujja kulabe jogeri bali mutwe kuluna abantu bajja mujja kuduka muve ku Bobi Wine simu mwe mubikoze mujoze buli muntu yenna twajja naffe tubakolere mwatu kubane mututwala onchima yotya Bobi Wine si abirese no niwe yali baddegwe obujozi bano bwe bajoze nsi obujozi bano abana bajoze nsi nga Museveni abatunudde bwati bayina abawagira naye ye Museveni ali wa Museveni bamusenga amaanyi niwo Bobi Wine ejjoko ly'abaana bano Bobi Wine yango bakumulimu Bobi Wine yampayiriza lwaki nkuba Bobi Wine batakuba Bobi Wine you are worse than Bobi Wine attack political career nga sina Bobi Wine soka kuba mtu mulinzi ne mwaso omutwe ate yo omuntu omwalabe baba mudduse wano nkugamba nti they have successfully taken over the entire government. The way this group conducts itself is very alarming. They go by the principle you are either with us or with them. They also believe that they can use Reverend Canon Nakalema's office to get rid of people in the government offices, using corruption and replace them with their choices. Omulenzi oyo namukwata nga Nakalema ebiragiro mukubaba akanivision ako kaliyitawa nga kadduka ako okuyingira essiro kaliyita mwaluwa kakubya abantu kakubya mukasa mululi kakubya bujingo okumanya kasajja kafeekete omanyi nti bujingo yamala kukola kuofficiatinga mass nga muhoza akuze emyaka ekituufu anamweta enchane kakuba bujingo enchane nga lwabwogo yakakozesa kasajja gwe otadduka kati kabusenga bwotadduka kati nekkulubya bwekyabika obubi ne bakwatira wano gwe kulubya ne bakwatira wano gwe olugongo olwolega olukolinga olugongo lw'enfudu kulubya akubye buli muntu kulubya yampita omulalu mukola naye kulubya kala ajja kutulagako kali kajja kupyana kali kajja kuduka kalina amayumba naye kulubya yawakwatira wano afuna ne bwe musaliya y'Abaganda kumuvunaananga musese kumusoseka mizingo kumukunamya kulubya ajja kunamizibwa musoseka mizingo nga kali kadduka dda kali foomu gye tujja okutema kagenda kutema n'okuba St. Lawrence n'omugamba abaana batalina
kulubyo kano kajja kupyanta ko tukamanye nono ajja kudduka buyina helikoptewa kulubya wasaliya tevira musoyo kulubya wasaliya balinga badduka kulubya wakusigala kajja kupyanta kaina amayumba e Nairobi buyina amayumba ebweru naye kulubya yewa wano tayina waddukira kulubya tuyina omuvunaana mu mateeka agafuga omusezi kumusonseka mizingonyo numukunamye bwe muti mizingonyo bwe mugisongola nyuma kuba akubye baganda banene abamalawo kakati nkugamba sharia y'omusezi yesu however this group nabagamba however this group will never succeed one group cannot be allowed by the population to usurp their power whether by force coercion or bribery timu yalwawo guteyinza kukwata power nakibalirawo tujja kumulabako ng'adduka era kati abula Katonda adduke seti bw'atadduka kati nekimala kyabika obubi ne bamukwali ekyo lirimu ggwa mu mpale mulabye ku byuma ng'alaga eri gye babadde bampita mmwe munsobula mmwe tujja kumulabako ng'atema n'obujozi bwe mbagamba furthermore many members of the mafia group are not popular wale balabyeko nga boogera ntweyapusayo magazini yako nagikuba negwa ku ttaka Kagame n'akagoba ku mulimu tekayina mulimu motoka yako nenjikuba ku ttaka kasajja kwekubya embooko mutani wa Kajiji nabba kuteesa n'amuggyako ebizimbe byonna kyembakoze mmwe nk'abateera nkabafuwa ng'omulere nkabateera ng'engoma nkabateera nga mujaguzo bye bonna kagulupu nga bye kanakasiro nkakadduka nakuba akagobye ku mulimu tebunsobola temuzannya na muntu nyamunotishimani bye mbukubye bonna nembuba nembujoga nembuba ejogolyo nembuba nembumalawo muneerege mumukiddemu kiddemu nfuule emmotoka nkuba ebigwo mwenda fuule emmotoka kalenzi ggwe nenkugamba the obvious spark nabaga nti tebasobola they are not popular abatasobola kwogera balabyeko omusamiza asaba ekkololo eyo ddiini omulenzi oyo yatambula dedde omunzi tambula bakube sezala bwe yamuyambye kuluno yamuga nalinja kola nnyo atambule bamukube empale bagimugemu akunamire nazaala kano kabadde n'entwe ensi yakakyawadde nekazi babadde bakoleeta nga bakakubiddeyo omutwe kibula bwogera mirundi ate akuba ffenno temunoonya kalulu ka Museveni bagenda kuleeta Kasayija yali sasidde embuzi ze kubanga okumujja bulunyolo kano kadduse bakoleese n'entwe yako n'entwe ewunya amwana opozi haw gwe atatana kuwangala ero siwani kaddemu kalenzi gwe nagwo omutwe ogukulinga ebbulu kabba kuteesa ssente n'akajjako ebizimbe byonna kino ekizimbe mukiraba ekiri ekabalagala ekirungi ennyo ekipya kibadde kyako mulaba ekizimbe ekiri ku nnasi ekijja nekyako ezo sente za covid ono mulamu wako yaneereegamu Diana ng'olwereegamuni Diana gwe oyinza okuneerekamu gwe sinda kuba ebigo mwenda gwe ne wenyaga n'okwenyaga bugenze wa pulezidenti bumpaabidde kaliisa si yabonaabona nze nzaaga tomwalidaganalinja bayingiza tuleera mmwe tokiddangamu kuneereegamu tamukiddamu komwambuzi nkugamba the obvious spark of a national resistance and it could lead to a revolution bubiwanitaze obujozi bwa bulenzi buno n'okwata Nasali n'omusiba Nasali atalina mwana mbu yabba 35 million eki yamutwalewo n'omulamuzi gwe bataddeko sanction n'abaana be America oye singa omulamuzi oyo tatambula mu America ne mu East Africa gwe bakozesa kankalo gooti tell me muntu kye yali agenze mu kooti y'omusajja oyo omusango ne gutambula oyo bannayuganda we bali mukwatira aliyita mu ttaka kuba it is a kankalo court olukutwalayo yakuyisaayo byabwe omukazi emusanga gisalira ku simu yalagira nti union ey'abasomesa babasasule babba biliyoni 11 omukazi ali kitalya ono omukazi guwatudde ali kitalya lwaki babba 59 biliyoni ez'emmere ne bagiwamu n'ettaka obusu oye nedda bubweni yabikola nedda mwi abaferi bubweni yakola ebintu ebyo mulyoke mugambe mbuze mpagira Bobi Wine Kafeero yagamba tikati ogenda kuwayira stand naye yali akema yakusangawo
Bobi Wine yabatumanga mukole ebintu ebyo ensi yonna yabatamwa bannasali abaana baabwe babakolimira kitaawe n'ennyina tebayinza bawa kalulu abaana bange baatabuka mange baali bamwokya ne munsasula bwe mutyo mwansasula bulungi nedda mwansasula bulungi basajjamu mwansasula bulungi akamotoka mwansasula bulungi mwe mwansasula bulungi nga nyabo baali bamwokya ntwe ya pusi najja mu meeting ntwe ya pusi yali abakoledde ki it is up to you omukulu wa tamakage muleme kunenya Bobi Wine obujoze bwammwe obujoze ensi temukyajoga ne kasola abakoledde akab'emiyonga ne mugamba ntunonye fayiro nakalema amusibe Bobi Wine yabatuma nedda Bobi Wine yabatuma Bobi Wine yabatuma obujozo olwakuteka sente k'emyonga Bobi Wine yabatuma mutuleke tubayamba n'obayamba nti nkyabakoleyo kana akamusebe naye nabatamwa nnyo nabatamwa you killed my political career no return to your pussy mange gabali bamwocha nakaja kanjogera ko nekataka tape mwenche tukole mbatta nimba sanya niyo abanyankole bano you must understand them ndoza baligenda nnyo mukulu nti omaze okunjoga nti okomawo nkubenyondo mulenzi gwe kube kwasa omutwe do you really believe that I'm a nut I'm so foolish to work with you a person who said that I'm a madman nemukuba mawulire gamwe kana akasiru kali awaferiyo nelinje kadanka benyondo akakasiru have I been created by Botabika to qualify for a job now muleke kujoga abantu muleke kutujoga tuyinza kunkuba nenyono nalinje ko benyondo ngaso mutwe kana katani benyondo bakaje wala jivu nogenda benkaso omutwe kumwete wali we shall never work together in life I will never work under this government and a substantive job muli bajozi mujoga abantu nemulowooza nti bwomala okujonga omuntu ojja kudda yakkolere nedda is not Bobi Wine I'm not supporting Bobi Wine nti nekiwala kingi naye ayogera mu bantu nekiwala kingi nga ministry yo yeyina okuyamba abavubuka bw'otalina kyokoledde n'ovuma Bobi Wine you are stupid you are an idiot gwe nga jjo kayogera ejjinja muze abavubuka babo nga bamaze okukatwala emisinde yaliitaku yaliitambua nti do I have apologies to talk about nekiwala provoke nti mukula ateeka abaana ab'enaalemu nabateekamu gundi uniform t-shirt za Bobi Wine nga Bobi Wine balina maaka n'ali bamusabeni amuwe sente nti gwovuma Bobi Wine muleke ffe tuvume Bobi Wine ate sija kuvuma Bobi Wine lwansonga nkugamba nina abakazi bana naye lwaki omukazi ayira mu nasidi amuyire nze yamuleeta mpulira kuba gwe sireetangako takolanga ki yabitegeera gwe wamuleeta ate abaana bange bonna banfaanana ekyokubiri ne omusajja omugezi n'asanga musajja munne mu nnyumba ye mu buliri bwe tomutta you say musajja munnange ani yakuleese are you a thief oba mukazi wange yakuleese those of us the Kasolos Kasolo did not appoint himself as the minister of Omunyonga why do you plan to kill a person to implicate him nemugamba no let Nakalema falsify a file the last meeting yabaddemu n'afudde the Ministry of Finance bakwate Kasolo nti wadde ne bwayitamu nekuti naye mutwagaza ki basajja mmwe ne mulowooza nti enkya tuyinza obbawagira obujozi fe abajja obbakolera twajja bbakolera ne mutujoga mwabatakuta ssente mwabaki Katonda yabatuma ssente mmeka Jibuliri yajja okujja ku nsi kuno mutekewo ennyonyi atekewo ennyonyi mutekemu amakuti yage yabatuma mwabatakuta ssente mwaba mutya bekwese bebati bo bekwese fe aba bamanyi twabatamwa naye bambuze muzee mukama wamwe gwe mukolera gyaliwo kubataasa ku bavubuka bano olidde tabimanyi oba yabattira ku Museveni cannot understand it oba yabatuma kubanga tuwulira I wouldn't mwenna muli mu nnyumba ye naye ekutta omuliro mbufe twajja tulimbwa bwatomujja wano nga tomujja wano you used a wrong apparatus a wrong experiment nyinza okuba nembatta siridda lwaki temulekaga ekintu nekikyukamu mpagira Museveni gavumenti nekyukamu
owagira omuntu alemeddwa okwata ku babe bennyini. Let me tell you, abaana abo bajja battira wano bannasali basirisi akavubuka kawandika ebbaluwa ne kagiwandikira Sudiiro atwale essomero akatumwebaza bagoba bakabulindi ensi obusungu bwe bayinako which have been worse than Rwanda genocide. Byandala yetu namwogerako. Byandala namukuba mawuzi. Naye obusungu nedda faamu yako ngabo bali mu kuzimba bizimbe. Abasajja ako tekaliri nyakakiri. Faamu yako ejja kutemwa mwegabani akula ejja kuddusa akabina ke buli musango yagutta. I'm telling you. Temuyinza kujoga nsi. Ne Soviet Union at 70 bamafia bakontrolinga Italy for 50 years. Temuyinza kujoga buli omu ng'omujoze temuse temukisobola buli gwe mujoze yenna siba akabira hapana. This mafia bajoga bujozi muntu sigajo no wagwanga bwe linadda ku nyanja nakwata empuuta nakuba abantu ku maato kano mulamba nakuba abantu babatira mu nyanja bwabatta bwatwala empuuta yaabo abo bonna abavubi n'abaana singa Museveni amala n'avaako abakwatiridde worse than genocide. Njagala kubuuza kumulaba bwadduka yali badde yadduka dda oyo omulenzi yali badde ogenda kwewala otya embeera yali badde yatema dda n'obujozi y'okukidnappingibwa ogenda gihandolinga otya yali esose ne yeewogomako n'alinda minzaani naye bwe banaamunywereza wano alla n'atuyamba obuvubuka ono alina omutwe okumulinga wansi wa paasi nakana kalina obutwe obukajagaladde nakana nekkulibya nebakwatira wano onoawulira endongo ono yali badde mu bujozi obwokulowooza baali baddekulubya yewa shaliya ya musezi shaliya y'abaganda muziŋŋonyo nga tumukunamiza ye musezi muziŋŋonyo akkiriza ne bamukozesa ye tajja kupyanta n'okuba bujingo muganda munno n'okuba wa St. Lawrence alina abaana kuba kabushenga ayagala okubako ne kakandi kulubya yewa kunamya muziŋŋonyo mu nnyuma muziŋŋonyo nga yamutumaliwa kajja kuba kapyanta dda kajja kudduka n'obugalubindi bwako kadduke kajja kuyitira mwaliwo okuyingira Sirongo. I'm telling you. Yagala tubalirize ekirolo kyaffe kino tusobole okuteekako akatambi. Kakati nti nkubuulira ne gamba nti akatabo kano nkunnyonnyodde. Kyagulanyi, the rise and the making of Kyagulanyi. Sinza kuvuma Kyagulanyi. Bobi Wine and the story of They Kasoneza. only landed on Kyagulanyi as they landed on Haji Nasser Sebagala. What they wanted Sebagala to do is what Kyagulanyi they wanted him to do. The key players are the same. Mabiche. Kyagulanyi is in a bad company. I appeal to the international community and Muzeyi Museveni. Look what Kyagulanyi. Kyagulanyi banange temukuba migu. No. Kyagulanyi ali mu party company. Mbidde muntu. Kino kiri e Masaka kino. Kibakwatira singa yakikuba essasi mutwe kinze ekyo kimpuuga. Mpuuga naye bamulonda. Oyinza okulonda gundi ono mbidde. Mbidde eyeyitambire. Mbidde eyatta abayindi. Mbidde y'omu yakuba Sebagala ng'alese emifaliso. Mbidde gwe mbidde oli muntu. Kino omutwe ogukiringa eŋŋoma. Ekyali emmengo nekira sente za Museveni miliyoni 600 nekituka nekizunze engalabi. Bobi Wine bannange. Bobi Wine talina abantu. Bobi Wine temutreatinga padire. Bobi Wine talina family. Family ye ya Nyanzi. Nyanzi came here. Bobi Wine my first time to come here wano. Yagirana mu kisati kya Brown. N'ekigatto kye. Taina na kiyandekera nenga I saw a disorganized Bobi Wine nangama nzengenda mu Bobi Wine came to me and later Nyanzi he was looking for Museveni nti waliwo group of people which want to use me can you help me to see Museveni nze sali musiru nezikiriza nindiyambisa kontakiti zange kuba nali mutya tiyayinza kubanga nimba naye bonna be nayogera nabo blocked Bobi Wine nentegeera mafia yemwetaaga. Let him deny. Let Bobi Wine deny that the first time he came to see me
yali tanoonyaako kulaba Museveni. Bobi Wine came to me looking to see Museveni. And he convinced to me that a group of people wanted to use him. Bobi Wine muganda wange kyokoze okikoze. Bobi Wine baleme kuwaga agasajja ago kana agasajja kino omutwe ogwo kiringa engoma ekyebbi ekyenzi singa bakibessa si mu mutwe Sentongo ago ke kali Masaka olaba baddira ku mafuguli ne bamuteeka mu hoteli nga bagambye ya Boulevard ne bagikaana bagaje waliwo ekisajja kirigindi nkisabira Katonda buli nako nenkuba n'ebyoto abakonjo bakibeba kyasa omutwe kyabbe ettaka lyange ate nja kulitwala naye nkisabira Katonda abakonjo buli nako nkuma ebyoto kiwa lusimbi bessa si mu mutwe ate abakonjo bayinza okukyasa babakonjo banjagala nnyo bessa si kyali kibbi kyattaka kiina ekikampuni nga kiina ogusajja kwekyo nabba ettaka lyange n'azimbako ngende kubitwala singa bakiba ne bakibattula kubanga bakijjayo ne kiddukayo kiwa lusimbi kyagamba kinkwati nina mitale bana nanjagala nti kubessa si mutwe nkikuba entwe enjaasi kibbi kyali kibbi kya mmotoka genda mpabire nkukupa enkumalewo kakati e Masaka waliyo pulobulemu yayo. Bobi Wine, let me tell you. Ebule ennaku 20 naku ntono nnyo. Bobi Wine kye yakoze ekyamagezi kukolera ki mbadde ndi ku simu yange nawe obifunyeeko. Bobi Wine yayingidde dde walala. Bobi Wine baweereza ku masimu. Bobi Wine baweereza message ku simu yange. Nze Kyagulanyi Bobi Wine. Nkusaba akaluluko tetukyasobola kunoonya kalulu kubanga bano abasajja Bobi Wine abamuhandolinga basayi bano bamafiya bamutwala musayi kakati musayi ekyo ffe tukimanyi Galanga yayina vice we ne bagenda Nigeria okuteesa ne gavumenti ya Sudan yalemerayo. Savimbi yagenda n'asindika abasajja bajenozi be bagende mu gavumenti ya Dos Santos batekewo okulonda bajeno balemerayo kasabala bakumataala n'amasanyalaze ne balaba ku flash toilets. Kakati Bobi Wine kasaba ne bamutwala to market him in America Amsterdam yamuwa sayi ne bamukolera ekibiina ky'obufuzi ne bakimuwa mbu yaba noonyeza abaka ba parliament. Kati Bobi Wine ameze kakati ate mu gavumenti mulimu gurupu eyono omulenzi ono Ssaabajoozi yeyagala okuba Bobi Wine emutte bwekye baagala Bobi Wine bw'omutte olwaleero. You know what happens? If government fails to contain the aftermath of Bobi Wine era muno nkiwandiikamu omanye ekiddirira Bobi Wine n'omala omutta amagye gajja ne kawamba gavumenti naye era Museveni tabeeramu. The Amazon Abita comes to restore order. Ne bakola a transitional government over provisional government, including your stakeholders. Naye the trend is to we Misiri yalemerawo, we Sudan yagala kulemerawo, be transforming into leaders. Nti bo bamala okuwamba ate balemereko. Naye once the army takes power, they dissolve parliament. Abadde baliayo sente. Kati bano abaana obujozi bw'omulenzi oyo ayina sente gyazijja ayina abantu basimbyewo nabawulidde mugenda bawulidde toka editing nga baga nti otafiiro bayagala obatayagala ayina okugwa gwani mulenzi gwe walwana wakitawe yatuwaaki nga siwulyangako linnya lyo mu nsiko katikula kubira eddala ngenda kuba n'obutambi obwedda mulenzi gwonzita olabe olyoka otemme olyoka odduke kugezako kunkidinapinga ku maki. I was almost kidnapped. Somebody rings me ono omusajja addusizza emmotoka mbu batule tekola and somebody is ringing me jangu eno kozi biri ebintu byange byaŋŋambi tuve ewaka nga waliwo akuyise mu kyapo yo mu kyapo yekimponyeza kyapo ngenza okumulaba ku byuma byange nga naye gyalaga gwe mulenzi gwe bulenzi mmwe ntwye pusi olumba olulibatta kano night luliva ku nsi bwe mutampummulemu kano night bw'otampummulemu balenzi mmwe bwe mutampumulemu olumba olulibatta lujja kuva ku nsi n'envunyu mulikisasula namwe ekyogezo ndi bakubiremu ddala temusuubirayo nti nze ku nsi mukabuli ne muggulu tuliddemu ne tutegera mwe balenzi mmwe mukyo mwolekedde kye mwali badde mwolekera kana akabba kuteesa kabba
bwabba kuteesa biliyoni za dola 2 babunoonya bwonna mu nsi bwekukumye buli isolated batepu yabo ensi bunoonye kana akayina obutuba basaleko ne makana kadduke n'entwe yako n'entwe kana akayina entwe kana akabbye nnyo akawunya bakakube bakayisebwa yeye gwe babba yazijjawa yinza n'okuba naye yazinyaga ekyo kirala yinza okuba naye nga yazinyaga kuteesa kugamba buli honale bakuteesa oyo okuva mu 1998 wetubuuza abantu 79 kuteesa yali akola mu insurance ne Sibana era nga sente okutunda sente ezibweru bayogeranga nti baana sente zapangibwa kuteesa nga 79 aisokuteesa ni 79 hard money. I'm telling you naye nga bwogamba nti ogenda oyongerako ogenda okolaki and his kati buno bwabba sente za dadi mayiri kuteesa dadi olaba omusiru yakubye essimu yange n'agamba amuse kikubo njagala jjo nnoonyeza akalulu gwe si kikubo ngenda okuteeka mu byuma byange sese kikubo kalenzi gwe kayina kati kajagala bagenda baba battire wano mwina abawaga naye yali bawadde sente ne tikiti ekintu kino kyaligenza okwedomola nga noonadduse nga ono ngadduse nekkulubya bambi kulubya naye mwali mututte nayo za toire abantu kulubya we bamukwatira wano kulubya yakuba ebyobusiru ababaka ba Buganda abagenda okuyita mu beebo naye kulubya gwatayiga wabaaki kulubya ffe tugenda kulamuza sharia kulubya baali muyambe naye nadduka baali badde ono abawa sente yali bawadde ne beetegula no Bugarumaso tujja mulabako ng'atema helikopta n'okusiba yali badde eno wiiki yali badde yatemye edda n'obujoozi bwe bamukwatira wano banyamube watalikisa bejja okubali mulimu banyamube ne bunne bunu kano akalina obutuufu kajagala dde babusaleko ne makansi ako kakwatira wano ako Kagame yakagoba nenkakubye akatabo kako nakakuba nenkajjawo nenkakubbe emotoka yako nenjejawo nenkakubbe emirimu gyonna nenkakubba nekabba kuteesa ne bakanuni konna kalinga epusi kajagaladde bwe gwe nja kukubonereza gwe nsigazizza noono yabba ebizimbe byako ne bigenda nsigazizza nakalema yatanafuna ku kibonerezo nkyakiweeyinga ayinza okuwunya mu mbugo nawunya mu mbugo mukene namusuubiza mukene tejja kuwunya embugo mukene kule nakalema nalyo ndi malewo bano bonna mbakubye kutaka kano kankuba mawulire nako bakagobye kakyawalezi olaba abantu beekunze tiyagasi yabadde ku nyuvi kulubya yaddukidde yabuuse ekisenge naye onoobuuka koma kulubya onoobuuka koma wa kulubya kyakubya bugingo kati omukazi yamuba ne mumuwasa bugingo yabawa omukazi ne mumuwasa nga temukyamukuba naye kulubya bw'otuula awo ewona abaana bo kulubya oga nti ogenda kuwangaala nedda kulubya olina eddaame kulubya olina eddaame gwesoose okuwadika gwe sekawungu nga yahe naye n'okuba baganda bano nakuba olako lumugo lwe bamukutte aligwa mu ngalo zaani bayita ajja kudduka bano bagenda kutema mu helikopta siye wamagulu wamawawo bwasunuleme bwatema ajja kudduka kano kajja kuttirwa wano muhanga ajja kudduka kuzika tapeko yavu kano kayina obutuuka jogaladde bwebutya kakube ensi ekawuliri babadduse emisinde ekyokuliba gwemu abaana bwetukyewesiibudde olunaku olwaleero bwebale kuba balabi balungi nakutuwagira bweraba.